Yes, it's Bana Uganda. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise God. Praise God so much. I love you all. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. More blessing follow you and your family. Thank you. Hello Uganda. People power, our power. People power, our power. Omuniongo babiri, omuniongo ya ponga, omuniongo ya bedwanegea, abaniongo babiri, abaniongo wanu, abaniongo baganda uno. Can you come over? Ay tata we balenyo. Ponga, a bedwanegea. Oh no, yagala kuyogera ko kubantu. Omirira kumaso y'abantu. Jako gagos onofanana pa abaana. Jako gagos oyogereko. Abedwanegea. Opreachinga ya bisiazi. Izamanyi ogenda kulwana ko yagala kubeera president. Olwana yashagulanya. Omukisa sagulanya. Kubisiazi. Lwaki oyogereko kwa abantu otwala sente ono kidoyo otwala wa. Ono bagendo gambe n'abantu sente ono banange bana Uganda izatwala sente ono zime ku mulugudo mudwalira yamba kwa abalema yaga bisi lwaki oyogera boto ku mwaka yo banange Uganda chichi ku Baganda Mukama Katonda yamba kwa Baganda chichi ku mutaka ya Baganda iyi bana Uganda Abagana ono, make sure abedwanegea punga, you will not get number. Katuna bayamba kugojja kusende ya mushoro. Agenda kuyamba ko abisiyaze batule ku mukatebe. Ogenda kusiwaza. You Bobby Wine, twala ku mayinya ono mayinya yo ila kwata ku I give you this stone. Twala ku mayinya ono Bobby Wine. Geno luane ku kubalabeko. Luana toyogera tovuma katuna manyigwe. A God who created you is the one going to helping you. Chagulanyi kalulu ya agenda kuva wala. If God wants you to be a president, the door is already open for you, Bobby Wine. Muleke kwa Abaganda bavuma kogwe sibona abalabata agalagwe Bobby Wine. Banange bana Uganda, I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Thank you, I love you all. Bana Uganda, lera agenda kukola kuko video yanga yagala atambule paka. I call upon the police of Uganda. Police ya Uganda. For us Uganda, I remember the time I've been there working at the parliament. If you wear badly, you don't enter inside the parliament. You don't enter, totally you don't enter it. That is good. Lwaki polisi ya Uganda muyamba ko bana Uganda fena bana Uganda ya kuyambala yabakazi on abayimbi abo bagenda kuyimba tulabo ko ya kuyambala ko yaba mwala ona nakuze bayambala lawko ko mukivuli ya bigi hai ono jakira baka kira takinga kakira Obama nyu onyirira mulungi oli mulungi mwala jamu remove all the clothes from your body. Go and sing the song. Go and sing the song because you manyu oli mulungi. The moment you reach there jakira Tumira just mukakon balawe ko just wabwero jakira jamu chigera uteka ko wagula bantu balaba ko munda. You are so beautiful. You have to show them inside also. Let them see the way you are looking beautiful. Ata opita kolinya ya Bob jakira mutwe ya Bob ali wala nyo Bobo lina mukazi we mu respect katini mulunja ali waka sweet disie babi aliwaka sigwe obo nonya kwa balala
That way olabako wana banywa jaga abagana ababukuka banywa jaga bakwata bana nakuje lwaki tobakwata ko abagonono bayambala mubi genda kukono Catherine muchachi mama Catherine muchachi yagala video tuke kukugwe oli mulunyi mukazi oli munene Catherine mukama bapate ko gwe kabina chi ya charger chi ya fako mulunji kabina yu natural mulunji ate Catherine wafe ulina kabina nene kabina nene tabera ko flat mulunji kabina fana na mutaferi ate oyambala tied black fenna tujjukira nti okusalawo okuzzaawo obwakabaka mu 1993 twayita mu mitendera egiwerako omwali okwenyigira obutereevu mu kuggyawo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana ebintu Buganda ebyagijjibwako omuli enfuga eya federo ettaka ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'abassekabaka baffe abaagenda bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala bye byaffe tewali kkubo ddala lyonna lye tukutte okuggyako okuteesa n'okujjukiza abakulembeze baffe ku nsonga ze twakkaanyaako n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu obukulembeze obw'amazima n'enkulaakulana ya Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Kati emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino era nga tumanyi nti zijja kuggwa mu bukakkamu n'omukwano. Twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga zino. Era tubakubiriza obutakoowa okutuusa nga tutuuse ku mazima n'obwenkanya mu Uganda ey'awamu. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutuggya ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda wadde okugoba bannayuganda abalala. Tuwulidde nnyo
ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo era bangi nga bagamba nti yevaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo tiryogerwako? Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda, Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabyo ebitasaana kuteekebwako bukwakkulizo. Twebaza Ppookino n'abaami ba Ssaabasajja okuva mu Buddu olw'okutukyaza n'amakulu amayitirivu ge mutuwadde. Twebaza ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda olw'obweyamo bwe batuwadde.